ETV Uganda, Word XP representing. Thank you so much for watching. Amawulire agakagwawo ga kwanjula kwa Julie Angume eyali mukyala wa Martin Angume, omuyimbi oyo yayimba, yali muyimbi nga bayimbira mu bandi yemwe yatuvaako yafa. Mukyala we leero abadde n'okwanjula kubadde Kiboga, nenga omukyala ono ayanjudde Kifananyi. Omusajja Talabiseko balinze omusajja ne bamulinda omusajja Talabiseko, bakubye amasimu abakobaze nenga yo omusajja Talabiseko. Okitegeera amawulire okuva mu nsonda endala galaga nti omusajja yatidde mukyala we, nti ne mukyala we yabadde alina omukyala eyokke, omukyala naye yalinnya n'ajja e Uganda. Omusajja n'atyamu nti omukazi ono azze kutabangula mukolo, era omusajja amawulire agamugalaga nti mwali mu Uganda abadde yajja, naye olw'embeera ebaddewo ng'atya okuswala. Eyo embeera eriwo tugenda kubanga tukuwa ebisingako awo, naye nga ye Julie Angume ayanjudde Kifananyi. Ebisingako awo tugenda tukubanga tubibawa nga tubibatuusaako. ETV Uganda gwe mukutu mbaga